bakadde bange mbalamusizzaako mwenna mwebala okungubagirako mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okungubagirako mikwano gyange mwebale nnyo okukadde abalamu emigabana egyatuuseewo twabadde ffenna paka kumakya nakati mukyabyuka twabadde muganda wange Kenzo yazze obudde bugenzeeko nankuba akaama naŋŋamba kino nze bugenze nga manyi kino nasanga abantu bakendeddeko manyi obawo biseera nga ntya abantu nga njagala tubeere fri nnyo nga tewalidde bantu bangi naye ng'abantu bayitirivu ne mugamba nti olwawo emikwano tugiina ate ne ku kyalo tulina buzibu n'abantu esanyusa okwalaba mikwano gyange kasi tunaba kubaako kyetukola kirala kyonna badde nsaba nsooke banjulire ttiimu eno ettiimu ey'abaganda bange bwe tuva mu mukyala Kayondo ono bali wano olunaku olwaleero tusookedde ku luuyi luno ono mukulu waffe bamuyita Migule George. Migule George ono tukuze tumulabirako bingi nnyo era Uganda affe omukulu waliwo addakaawo bamuyita Edi Bazeketa oba aliwa abuja aliwe kale bantya nga simanyi omusika tamanyi ono yenna badalwita tubeera ffenna e Kampala eyo era emirimu tugikwasaganya ffenna ono muganda wange Mbazira Tony twateesa embeera atuwalirizo tugatta twasinkana ne Mbazira Tony naye yakwesaawo dda talinaawo taata yadde maama nga yakaza akati wajjanga lutogere lugambo bibiri nga nkaabira ennaku ye sirina maama sirina taata nemugamba nti ono kamusalira amagezi era ne muyiyiza amagezi tokwata ssimu omusika ayogera ojja basobola mafiya ojja basobola neŋŋamba tinno ono Mbazira kamusalira amagezi lwalirumu nemukwata nemupirimpya nemuleeta wano ewa mukyala Kano nemuga mukyala Kano gyeba entugale tufunyeyo omuganda waffe omulala akaaba nnyo obutalina bazadde nono muzaale era mukyala Kayondo wagendedde nga yazaala Mbazira ono mukyala Kayondo nze mbadde oluusi tubeera ano nga tunyumyanyumya ogenda okulanga agamba munange nno Mbazira ampeereza emitwalo 3 kyokka ate nga ye Mbazira teyakiŋŋambye ne mmanya nti onono yayingira mu famire ng'ayiyiridde ddala era Mbazira weebale nnyo weebali eddala tufiiriddwa wakati wadde ne bamaama babiri eyasooka n'owokubiri ekisiraani kyolina kiyitirivu mpatiwa neyokubiri nomuyita Nakalema Flavia mukulu wange yavaako nenzirako awo singa mujjukirako kwetirimya sijjukira nako we nali nkolaganyeko naye n'akamu era simwagalangako n'akamu twakula tuyomba nnyo nyonyo yampabira wabiranga nnyo waliwo wenazza omusango nga ozza omusango nagoba sebo nateekako ntyakaonde agala kukuba kati ye n'ayambako sebo waliwo bwe yangoba nantuuseyo ekanonya emmanga katuguluka mbanziruka nera nsanga waliwo amazzi agaali gasala emyalo egyo nga siteyagiwulya kati nga amazzi gakaba nga yeno ntuusewa nenyimirira kati naye yali mugezi bwalaba nga gwagoba ayimiridde naga iki ekituba ekigenda mu maaso kati agoba n'abuuza gwagoba olabye eki simanyi olwayekaliwo ekiteeka kigenda kuliba naye atukayo musinde nga tukuka ffenna nga tukkaanya tukuka ekibabu bwavaako awo nange Ssekagale omusika nenyingirawo awo wali ng'okola otya
sirika omusikaire ono mwandani Mawanda n'ayingirawo ono Mawanda mu baganda bange ye yasinga okubeera mukwano gwange ennyo era Mawanda bwe tufuna obutakkaanya gali kakanyeddewozi galigamba naye nga wali mukwano gwange ng'olowanye kigenda kunziba Nganyi okumbaza nga lyategedde mwezi erijjane okunjiira kwenga naye nga ninga oli mukwano gwange gandiwaayo kali kyekyo ono muganda wange Joko Martin alomita gafa Joni bamugulamu erinnya lya jjajjaffe naye yalwana nalyo ku ssomero ng'okunyonyola abaana nti gwe gafa kinezi kinyirira naye nga kyekigafa yawonabona n'erinnya ono Sekisonge Dawson bamuyite producer Dawson ono producer ate yasembayo ye muganda waffe ewaka wano producer Dawson era waliwo akayimba manyi maama abadde mukyala mu Nabitone nga n'okuyimba ayimbira ddala bibali bapayoniya abedda abayimbiraga pulezidenti buli obuyimba bw'okwetiyuula bakyala bakitabazi Women's Group wano waliwo abakyala abali mu kirazi Women's Group wanika omukono ndabeko wakiri ne wabaawo omu mukyala mukisaaliwa baabo baabanga mu kirazi ne bagenda bayiye obuyimba babaagala ku nnyiri ya pulezidenti abaweeri naye oluseke lwambadda dear President ne basanga oluzungu thank you very much tuliganiza peace oluseke lwambadda bamuyiyanga awo tebagenda bayimba ne bavayo n'akantu muganda agalina bajjukize byayimbalajja mukulikera okukola constitution nebabeeraawo wakati mukyalagano balina oba mukolo gwali gutya gwali mukolo gwaki gwabyamaka kakati mukyalakayondo nabagamba ngenda bayiza luyimba nina mutabani wange producer nze ngenda kuyigira buyingizi mu studio enyimbe kyakano ng'ayiyo oluyimba ng'agenda mu studio nga seba bafulumya akayimba ng'agenda akayimba ku mukolo nga gwanaamirira mukyala kayondo ng'omuyita wa kusaaga nga tasaagibwako nga luwapula dakikanga 8 kyala kayondo nga tasaagira ddala kakati mu byebyo bano be baganda bange bwe tufuutuka mukyala kayondo njagala okusooka okwebaza kantandike n'abubaka bwa kwebaza mikwano gyange njagala yadde okusooka okwebaza nese kwebaza yenna mikwano gyaffe abawulidde omulanga guno fena ne mujja mikwano gyange mukyala kayondo lwafuna obuzibu kyenkana katono ekyalo kyonna kyonna kiwulumuke kiveere mu ddwaliro mudakiika ntono nnyo nga ne bannamawulire bayingiddeyo ng'oyinza okugamba nti omuyimbi w'eggwanga supasita ali mu ddwaliro naye nga olw'okuba nti ye maama wa Ssuuna Beni buli kimu mu ddwaliro wammanga eddwaliro ne likyakaana kyate ono maama wa Ssuuna Beni bannange mwebale nnyo mwebalye ddala abatuuze baffe abalungi mwebale nnyo mwebalye ddala waliwo ebikonge ebirala zina kutataganya omusikangayo ge njagala kwogere tama oyimirira ku musika kyekyo naye nga sinaba kwebaza waliwo obubaka obw'okwebaza mukama wange Ronald Sebutiko bw'ayina njagala asooka gyeyebaze tweyambisa eddakiika emu nina omusango gwenzizza kino kyenkola paaza abakivumirira wano era bunyivu nnyo bitagambika ne bwe mumutunuulira kati tali naye talijani tiza musika akkiriza omusika nisasebutiko akatekigakamu abooluganda mukama mulungi kiseera kyonna amiina kyalo nnyo ekya mukadde waffe maama Namataprose twagala okwebaza mukama Katonda olw'obulamu bwamuwadde n'okusingira ddala okuba omusajja ono Ssuuna Beni era bwe mulabye nga yogera bw'ati n'engamba nti ddala mukyala Kayondo yakola ddala omulimu kubanga ye Ssuuna Beni waffe
office wetumuyita mutabani wa mukyala Kayondo. So twebaza Mukama olw'obulamu bwamuwadde okutuusa byamukowodde. Nze Ronald Sebutiko Mubanda Kasongola, aze manager wa Bukedde Farmer Radio Embutikizi. Tambudde ne bakozi bannange bangi nnyo bali wano. Saba buli omu wali awanika omukono asobola okukola ne Vision Group kubanga batudde mu bifo bya njawulo. Abo bonna bwe mulaba omukono nga mumanya bala bali eri mu tenti eyo. Nina obubaka buno badde nsaba munzikirize mbusome. Nina obubaka bwa mirundi ebiri naye nga sinaba kubusoma. Sebo Suna Ben n'abakungu bazimwe n'abali wano. Nsaba okkirize kutuseeko obubaka kuva Mukama waffe akulira Vision Group omwami Don Innocent Wanyama. Ansabe okusa okusaasira kwe gy'oli tasobodde kubeera naffe ayina emirimu egimukutte. Era kkiriza kutuseeko n'obubaka okuva ewa Mukama waffe Moses Ateng atwala radios ne TV zonna ku kampuni ya Vision Group. Ansabye kutuseeko obubaka obwonna bwose. Ansabe okusa okusaasira kwe gy'oli tasobodde kubeera naffe ayina emirimu egimukutte. Era kkiriza kutuseeko n'obubaka okuva ewa Mukama waffe Moses Ateng atwala radios ne TV zonna ku kampuni ya Vision Group. Ansabye kutuseeko obubaka obwonna bwose.